Okulonda bassentebe b'ebyalo kwawedde ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno, akalulu kaabadde kakusimba mugongo. Okulonda kuno kwategekebbwa akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga aka Uganda Electoral Commission akakulirwa omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama nga kavujjiriddwa gavumenti. Okusimba mugongo kiri mu tteeka era ssemateeka wa Uganda alagira akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka okulonda kw'abassentebe ab'ebyalo nga kwa kusimba mugongo era nga kino kyakoleddwa bulungi. Wabula ebyavudde mu kulonda bassentebe byandirikanga ebyalo ebisinga obungi byawukanye olw'emivuyo egyetobese mu kalulu kano mu bitundu ebitali bimu. Abicyankalanye nabulawo natwala abantu beri ewuwe waka natekawo ekipande kyakawoya mbukawoya afunye obululu 5 yafunye obululu 50. Kaniyo magini Wananchi Voice emboozi yaffe olunaku olwaleero tufumintiriza ku mbeera y'abatuuze nga bweri mu byalo ebyenjawulo oluvannyuma lw'okulonda kuno. Twogeddeko n'abamu ku bantu ab'enjawulo okutubuulira ebyalo gye bawangaalira embeera nga bweri. Era wano sipiika w'eggombolola y'e Rubaga Katabira Yusuf atutegeezezza nti akalulu kaasiza obukyayi. Katabira era alina byasabye gavumenti okubeera ng'etereza mu kalulu kano ak'okulonda bassentebe. Ono n'ategeezezza ng'okusimba mugongo bwe kuvaamu empalana ey'olubeerera mu byalo. Abantu beewalana, bakubaganye, bavumaganye, beewalanidde ddala, enkolegana teriiwo. Kati mindset change eyo kubazzaayo tubaganye nti bannange akalulu kaawedde. Ffe ng'abakulembeze tuli ku lutalo lw'amaanyi okubanga abantu bano tubakkakkanya tubabuulire nti obulamu bulina otutambula wadde byabaddewo, balina pain, abamu bakubiddwa pressure wabalabye n'okufa ne bakola ki ne bafa. So mu mbeera yonna nayirowoozezza akalulu kano okuddibwamu kabeere nga ka box. Kuba obukulembeze bwa LC1 bukulu nnyo ye gavumenti oseekebwako. Mu mbeera y'emu twogeddeko n'amyuka mmeeya w'e Rubaga Fatuma Muguluma Nansumbu. Ono n'atutegeezezza nti ekasubi gy'akiikirira e Rubaga ku division empalana yatandise dda era babadde ab'emikwano kati bafuuse kabwanango. Nga abantu bafunye obuzibu bw'amaanyi era nze nalabye kyakuyiga kinene nnyo mu kalulu kano. Nenkubira gavumenti omulanga nti akalulu kano singa kibadde kisoboka kandi kyusiddwa mu nnonda yaako at least ne kadda mu box nga balonda obwaffe obw'abakansala kuba ddala akalulu kano kalese embeera mu bitundu byaffe mwe tuwangaalira. Akalulu kalese empalana nnyingi, abantu batuusizza ku bannaabwe obulabe bungi, abamu babbye akalulu k'abannaabwe bakabbira ddala ng'oli yawangudde akalulu ne bava ku layini ng'akalulu akawangudde ne batuuka ne balangirira mulala. Abalala ne badduka babalangirira ne badduka nga tebalangiridde bantu naye nga bawakuza eki bawangudde. Muguluma era tutegeezezza nti bo ng'abakulembeze basanze akaseera akazibu ennyo mu kulonda bassentebe b'ebyalo kubanga babadde tebayinza kusimba mu layini 2 ate nga abeesimbyewo bonna babawagira mu kulonda okwayita. Awamu ku kyalo ekyange, nze ku kyalo ekyange nafunye okusoomoozebwa olw'ensonga nti abantu bonna babadde beesimbyewo babadde bantu bange. Bonna bantu bange tuwangadde nabo kuba nze ekyalo ekyange nkimazeeko emyaka 3 n'okusoba. Okwawukana ku bantu abamu nti nno ye azebuzi ku kyalo mpangaaliddeko kwenzaalidde abaana bange bonna tuli bataka buli omu akumanyi. Abantu abazze okwesimbawo bonna bampagira mu kalulu kange okitegeera. Bano bawadde amagezi bassentebe b'ebyalo abalondeddwa okubeera bamuzaŋŋanda baleme kulwanagana n'abantu abatabalonze. Omuntu oyo gwe mumbateereddewo agenda kubeera na bwenkanya ki eri abantu abo ab'ekitundu ekyo. Era be tugenda okukeera okulaba nga batunze ebintu bya bannaabwe nga tekibakwata nako. Yamanyi kimu nti nno wano yajjawo n'amaanyi si mmwe mwamulonda. Badde nsaba mu buntu bulamu kino tekirimu na bya bufuzi.
kino tekyandibaddemu na byabufuzi obukulembeze bwa wansi obw'okubyalo babulekerenga abantu beesalirewo abantu bennyini abataka era ne gavumenti akalulu akanaddako kuba kati kano kaayise kaagenze tugisaba at least akalulu ekategeke nga ka box obutaleka njawukana nnyingi nnyo mu bitundu byaffe kuba omuntu oyo aba alondeddwa aba agenda kuweereza abantu bonna oba bamulonze oba tebamulonze aba alina okuweereza abantu bonna. Segirinya Baptist mutuze Busega ng'ono nno muyambi wa mmeeya w'e Lubaga agamba nti omu ku babadde beesimbyewo abadde mukwano gw'ennyo naye bwe yamulabye nga tamusimbyeko yafunye akasajja ku mutima. Abantu abamu tebakyabuuza bannaabwe abantu banyiize nze nange kennyini ku makya nnyina gwe nakedde okuyitako ne mukubira jambo n'agaana ogiddamu nga yanyiize nti twamukubye akalulu so kale akalulu kamu mugongo ako kabi era tekaba kalungi lwakuba ate kalina n'advantage nti kakulaga abantu abandi kulimbye nti bakuwadde. Ngirinya ayongeddeko nti tewali nsonga lwaki okulondako okusimba mu mugongo tekugibwawo kubanga ebiseera ebijja kuyinza okuleeta obutabanguko mu ggwanga. Limu ebirumira bingi tosobola kagayidinga bulungi abantu bagamba musimbe layini ne wabaawo abava kweno ne badda kweno ne baba babala be bamaze ate ne badda emabega ne baddamu ne baba babala singa baba balina bonga abali gwe bagalo yisa we banga be bamaze okubala ate babazeemu ne badduka ne badda eri emabega ne baddamu ne baba babala n'olwekyo kazibu ka kuregulatinga n'okukwata obulungi nze ndowooza ensi ekuzenga Uganda twetaaga kubanga tukyali mu kalulu bwe katyo. Tweyongeddeyo ne twogerako n'abantu ab'enjawulo wano bwe tusanze Bahati Fred munnakibiina kya NRM ono n'ayawukanye n'abalala ategeezezza nti akalulu k'okusimba mu mugongo kasigalewo kubanga ke kasinga obulungi olw'okulaga obwerufu. Simba ku mugongo nze nakaagala kubanga leka mbabuulire abalonzi nabo tebabadde bangu. Abalonzi babadde n'omuze gw'obukumpanya n'obuyaaye n'obufere ajja n'alya sente zo ate gundi bwajja naye n'ali ezize bw'oyitawo ne bakuba eŋŋoma kubanga nze ebyobulumbi baddemu ne bazina oluyimba lwennyini lwabadde bazinirako ate ono gwe mulwanira ekifo bw'atuuka ate lwennyini lwe bakyusa ne bateekamu amanya gooli. So nze akaluko ku mugongo omuntu ne yeesimbawo wali ne babeera ku mugongo gwe nze nkawagira 10 ku kine waakyo. Bino ebyempalana bijja kuggwaawo okwekyawa bijja kuggwaawo omuntu ategere nti gundi yes. Bahati era bw'ati ayongeddeko n'annyonnyola nti bassentebe baabwe aba NRM saako abo abataawangudde basaana okuleka empalana ebbali wabula baweereza abantu bonna awatali kusosola. Embeze bamala ne bakulangira mubeere nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa. Jeno Yoweri Museveni Buhabulwa bw'aba aweereza eggwanga aliweereza lyonna n'ebyo ebitundu ebitaamuwa bululu kati wano mu Kampala okay olaba nti ebitundu ebisinga byatwalibwa opposition mu parliament naye gomanye enguudo ziri mukolebwa Makindi omu ng'ate Makindi yonna kuba MP yalonda ba opposition ne Kampala district naye manye enguudo ziri mukolebwa omu buli gundi yonna. So n'olwekyo omukulembeze bw'oba oyiseemu kati biri obyerabira n'okulembera abantu bonna tososola. Omukulembeze abanga muzadde tasosola. Wananchi Voice ne Kyambadde Rollins, Salt TV Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.